potential natera nzize komyewo n'emboozi ya ghetto tabira kusubscribinga liking commentinga ate munnange tusobole okulaba nga tutambulira bulungi konera mukadaawo ojja kuba nga gwasoosa okufuna notification titulintaddeyo video ojja kuba nkoledde bulungi obutagandika olunaku olwaleero nzize n'omuyimbi Gaza Boss ate nga yaliko wali ku Fangoni atugenda kuba nga tuwayawayamu here tulabe ki ekyaliwo lwaki yava ku Fangoni twasembayo okulaba nga bamunominated mu zina awards yaziwangula ki ekyaliwo ogamba ota Gaza Boss yogerako nnyo Gaza Boss ali fit ogamba otya gonna mwendi bawe olampo twakulabako mu Fangoni out of the blue netukeera ku makya netulaba nga Gaza Boss agambye akabira awanyiwaawo kiki kyekyaliwo sinagwagamba nti akabira ewanyiwaawo wabula namwe mwalabira bulabizaawo asiriiyo kyekyaliwo lwaki togi just era ng'omuntu watuuka n'agamba nti kati neetaaga nange okuyiriba omwana nga anaakula ewaka agamba newaggule nange ngende naye baganda bange nga bwe bava ewaka bakomawo n'omugaati kitegeeza nange wensobola okuva ewaka nsobola okudda n'omugaati naye newaggulamu byakutambulira bitya nga wawaggula era bitambula mpola mpola kale twakulabako muzina wazze za Galaxy nunda bangayo bakunominate nedda nnyabo era seeraba tewabira sabirabira saalimu mwalimu balala abayimbi balala tebagamba oluyimba olwange ndowooza tebakuba yitimwako ogwo kogwe nozaako endongo endala nenzizaako endongo endala era zijja zitambula bulabe bulabe namubiru ani awunyaawo ati olupya oluliko esaawa zino baluyita tulikuki so embeera y'obudde buno n'abaana abafangulyeekya bakujjonkera obajjonkera oba gwe abalekaawo kukowa ndaba bulabi naye ate bo banzidde ate nge sinabavayo okujjonkera bakujjonkera nkikuluma nze ndiketoyo ti ebinumye bingi ate ekigambo tekinnuma kuba taba tankubye kati obudde buno obuwa mu music tulinayo kaki music budde buno bya mu music nanyizeemu kuba kati ye music nina mukambwe fulumya bufulumya naye ekibi ekibaddewo ti ennyimba zinaweka mu Fangoni bansibula fiti naate ennyimba zo tebazi newebuuza ate kabadi kyakalya ziri ennyimba ziriyo nga 8 studio ensonga natadde neddemu netuli tuti natadde ddemu kuba teyampaluwedde producer yangamba tewava mu Fangoni n'ennyimba yenda zituuka yamaani kati kwe pulani zozaako okulaba mu nnyimba zo ziwangira ezo ennyimba nze sigenda kufaako ngenda kuba nze nninga mutonzi nzazeetondera nzazeewandiikira esaawa zino ninawo ate ennyimba endala empya zinamaze dda n'owandiika n'endala ziri mu studio zawedde olikodingibwa nti wabula ezo singa nagezaako bitunda kuba wenali nziwandiise nkyalinawo gwana abaluguziza gwenja okutambula naye yagenda olugwabo akuleetera oli kekakodyo bano abaana abali mu Fangoni abeeweera okubasaaga okubayisaamu engatto pulani zaiki gye bali wabula nze sirina buzibu na muntu atandiika obuzibu wabula ndiko obuzibu nange mba nkolinako obuzibu era singa aba yeewera nga yeewerera Gaza Boss ngenyinza oba sinabatuuka kwewerera naye nabafaani bange nange basobola okumwewerera esegeera oba naaba nga atambula samuoya nga yeeya neweerera ali eyo ate naaba nga ayitaayitanga eyo gye tubeereyo mu kisenyi wansi eyo zimuyitamu bankubira kasimu ti Gaza Boss ono tumulina tumukolera eki esegeera awo kyatuuka nze newonvumirawa
sijja kunoonya nganze era oyinza obutandabawo naye tojja boyita ayita ate eri ewammwe mu kyalo kyammwe enyini bakuntwala bakuyise mubisa kasimu Gaza Boss komandi tumuyina abantu abava mu Fangoni wavaayo gwe Champion Good ono olinayo time yo nayo nagyo osubira okukolako naye kolako kubanga naye nalaba yatandika okuyimba nga baginsaba ojja gimuwa no fit buli muyimbi yenna nga nsabye kolabo njamu kolabo ne boss naye waginsaba naye ate nze teri muyimbi gwengenda saba kolabo ensonga ne mafia sigimusabira bakamuki obwolina eri abaana ba ghetto naddala abaana bawangalira mu ghetto gwe ng'omuyimbi aba ayise mu bulamu bwa ghetto ate nga mukatesali agete kunyumba buminkiriza obuteevu bwa sikuuti ate nakulemeza mu kyokola kasita wezuula nti ndi kateera olemeza mu bwakateero kasita wezuula nti kati ndi muyimbi lemeza mu kuyimba wezuula nti ndi muzibu mu kagoba kagobe okafuna kagobe obwakateero n'obuyimbi bwawukana kati bwakateero tolina obuyimbi bulamunyuzi kale omuntu okubeera kateera alina kukola ati oba abeera atya omuntu nga kateero era omuntu kateero like me nga bwondaba nfaananira ne kateero bwaba afaanana ate nga gwe oli muyimbi kati nze ndimu ekifaananyi ky'abantu babiri kateera ate nekuli muyimbi abantu bakobagenda obugamba bwobusembayo basiibule ogambye mafia ekyamusa tolina muyimbi gwojja kusaba kolako abeere mafia ekibanda kiki olowooza ti si muyimbi byayimba tobitegeera oba gweoyimba okusinga mafia anti nze byayimba mbyagala era mbitegeera naate nze mukujja kwange sajja nakolabo era naye we yali ajja teyajja nakolabo ate kino nzize nkyegendereza ayimbi abo abanene okukola naye kolabo aba agenda kukumalako nemusago aba akututteko famidesiyeyo kitegeera akakakusasaka waaliyo ate bino tulaba nga Gaza Boss yasooka kubeera mu Ghost Empire n'avaayo nadda mu Fangoni wuyo avuddeyo ali emisawa tugambe nti Gaza Boss ye talina watuula n'anywererawo Gaza Boss getoyuti abeera wafunira naliranga mu Ghost Empire era mmanyi ennyimba bbiri mugafaulina nesama asinayo luyimba nga attention yonna bagiza ku nyanyi n'ogamba awanyo kamuzire mu Fangoni ogenza okulaba nga attention yonna eri ku kibanda kogwe bigale nali nabagamba nkuba etambula kitegeera weerabawo mu myaka 5 mu music okuva kati oba oyagala kubeera nga muyimbi ki mu myaka 5 okuva kati nga wa Uganda katonda kyanaabagezi kale gwe gwe weegomba okubeera mwobwo obudde mwana mu Uganda omuyimbi temuli muyimbi temuli kubeera bonna era tebali tebali abantu bansiibulire obawo obugambo bwobusembayo ate obabuulire baire tusuubireyo ka konsati ng'okulonda kwedi 226 226 kale sebo onookuba kalugoga ako okafuule akagogo amaanyi gasookera waka
yalasobola kujjuza kasale kakamu esaawa kamusekonaaujeza abantu bansibulire obawa obugambo baagala nnyo abantu abaagala Scorpion Empire, Scorpion Uganda kuba yemanyi kikyenzi kitegeera yemanyi wa gye tuvudde so mbaagala nnyo mwebale temugjaako boy mumanye bumanya nti mwatula driver kyenvuga nkitegeera so getoyo titewevuga speed man emeza mu kyokola naye nga ate tewevuga speed buli getoyo talina omukisago kitegeera shop number K34 owo banoonyeza for any outfit ey'omukolo banoonyeza